Alright, ogamba otya gonna agenda maaso n'okubanga olaba nze Kabugo Peter olunaku olwaleero nzize okuba nga nkutegeeza ku nsonga nnyingi nnyo ezikwata ku Uganda ne Buganda. Owulira ebbanga ddene nnyo ng'abantu boogera ku kigambo kuswankula era bwe twali tukula ffenna tukimanyi bulungi mu kyalo batugambanga okulya nga tuswankula era yabanga ezimu ku mayisa amabi oba ku mpisa ezo ezitaalinga nnungi ze batukubiriza obuteeteekamu oba obutakuliramu. Era bw'osanga ebiseera bino omuntu ku myaka egy'obukulu tugeze nga 16 n'okudda waggulu nga bw'aba alya emmere aswankula, otandika okulowooza wa gye yakulira n'oteeberezaamu na butya bwe yakuzibwa, olwo nno n'okosalira abazadde be omusango ogw'okuba nti nno omwana oyo tebamukuza bulungi. Olunaku olwaleero ngenda kukuwa amakulu g'ekigambo okuswankula naye nga kitunuulira ennyo sayidi yakulya. Oba ntegeerekese bulungi nga tunuulidde sayidi etali yakulya otegeere nti ekigambo okuswankula kirina amakulu mangi nnyo ng'olese okulya obuli emmere. Nteekamu bannange essente abanyirwa nga bakatereko Interiors okumanya ebisingawo ennamba zaabwe n'ebisingawo biyitawo wansi wa screen ssaako n'abamaduuka www.maduuka.com nga bwe balina plumbing materials zonna ze wandyetaaze ng'ogenda tandika plumbing. Nga bwe nkutegeezezza nti okuswankula kyekimu ku kikolwa ekikolebwa oba ly'eddoboozi erikolebwa omuntu bw'aba alya emmere eriva mu kamwa. So batukubirizanga nnyo okulya nga emmere mu kamwa temuvaamu ddoboozi olw'ensonga nti omuntu yenna bw'alya ng'aswankula kyasenze ziri waggulu w'emikisa mingi nnyo nti emmere ejava mu kamwa egwe oba ebeere nga erabibwa abantu ababeera bamwetoolodde, ekintu ekitali nga kya mpisa mu nkuza y'abaana mu Buganda oba mu mpisa ennungi ey'okukuza abaana mu Buganda. Omuntu ayogera kuswankula nga tayogedde ku kulya aba ategeeza kintu kirala nnyo ekikolebwa olusuku. Olusuku bw'olusimba ekigendererwa kiba kyafuna amatooke amanene ennyo agaggumidde obulungi ekyenkanidde awo ng'alina eminwe emikwafu emigumu obulungi eminene nga n'enkota era ennyingi gy'otunulako bwanatu ne weegomba. Naye bw'osimba olusuku bye bitooke ebingi ebiri mu kifo ekimu nga birabirwa bulungi ne bissaako obutooke nga butini, tugamba nti olusuku lwaswankula. Oba osobola okugamba nti ekitooke kiswankudde nga kisizzaako akakota akanyinkuuli, akakota akatini, awo tugamba nti ekitooke kiswankudde. So olusuku lwonna bwe lubeera bwe lutyo nga lulina obutooke butini, ng'obutooke si bunene nnyo, tugamba nti olusuku lwaswankula oba luswankudde. Ekitegeeza nti olusuku mulimu amatooke batini ddala mu kigero, sijagamba mu sayizi, amatooke batini ddala mu kigero, enkota ng'obukota butini, kitugamba nti ekitooke kiswankudde. Era n'ettooke eryo oba enkota eyo n'erinnya lyeweebwa mu Buganda. Era nga enkota entini eyo ebeera ku kitooke ekiswankudde eyitibwa soola bessaazaala. Soola bessaazaala, naye ng'ekigambo kiri kimu, soola bessaazaala. Kigambo kya Luganda, soola bessaazaala, kitegeeza nti sikuza abaana bessaazaala, nti wekituukira okuteekako obukota obutini kibanga ekigamba mbu tekisi kyeteefuteefu kuwa mmere nga si kyekikuzaala. Nga wano osanga omukazi ng'alina abaana batazaala, abasinga 9 ku 10 babawa emmere nga ntini. Kati emmere yentini ekwatibwa omukyalo oyo atazaala mwana oyo gwanyiwadde olw'okuba nti eba ntini, ate nga n'ettooke lino oba akatooke kano nako katini akabeera kavudde ku kitooke, olw'okuba nti byonna biri mu kuba nti mmere ntini, nti ono omukazi olw'okuba nti abaana busirya bazaala batayagala kubakuza kyabawaawo mmere obutini, n'ekitooke ne kitwalibwanga omukazi oyo atayagadde kuwaayo mmere nnyingi kwe kuwa akakota akatini. Kyova olaba enkota eyo etuumibwa erinnya eryo soola bessaazaala, sikuza bessaazaala. Kankube wano olwaleero, nze Kabugo Peter, webali kubanga obaddeko ng'olaba, hitting a subscribe button obeere ng'ogoberera ofune buli kimu kyenteekayo okiringe nekkade ojja kubanga ofuna buli kye weetaaga. Nze Kabugo Peter, webali kubanga obadde olaba, beera bulungi.